ebipya biibino John Bosco Kibalama mulamu, Damulira mulamu. Byonna byonna ng'oyagala okubimanya lindirira wano subscribinga owulirize. Twebaza USA namwe mwebala okwekalakaasa. Buli muntu wenna ng'olina ky'okoze weebale nnyo, weebalire ddala. Tula butuuzi wano owulirize biki ebiriwo, biki ebigenze maaso olunaku olwaleero, biki ebitambudde olunaku olwaleero, baani abalamu, baani be bakwese, baani be basirikidde okumala emyaka egyo gyonna. Musiibye mutya baganda bange mwenna gye muli, kansuubire nti muli bulungi. Mwebale kusitagolinga, mwebale kutambuza nsonga za struggle, ate era mwebale kulemerako. Amannya n'eddoboozi yenze Olivia wammwe, Olivia Katende. Mbasaba mu subscribing YouTube channel eno esobola okuba nti nno ebatuusaako biki ebitambudde ebigenze mu maaso mu ggwanga Uganda. Lindirira bulindirizi gw'owulirize, tula butuuzi, subscribing, sharing, liking, ate bw'olaba vidiyo eno munnange togana gikonako kigalo okusobola okutegeeza ne banna abalala basobole okumanya. Baganda bange olunaku olwaleero bannange ebizuuse bingi nnyo. John Bosco Kibalama neddamulira John Bosco bannange gye bali mu kuseemwayi yabawamba nebatwala nebatokyalinga eti okubatuddiza. Ekisooka John Bosco Kibalama eriiso amaaso eriiso erimu baali mugjamu eti okumutuddiza nga yamutwala mulamu, eti okumutuddiza kubanga baamutulugunya, etya okuba nti nno nga n'ebintu by'ebitundu byebimu bayinza okuba nga baabituulako, kyova olaba etya okumutuddiza. Naye nga tuzzeemu essuubi, tuzzeemu okuwulira essanyu, tuzzeemu okusanyuka ku mutima nti abantu baffe be tubadde tubanja okumala emyaka n'emyaka, abo abantu nno baabatwala nno mu 2019, 2020 awo pulezidenti bwe yeewandiisirizaawo, abamu ne balaga ambitionizi zaabwe nti baagala okwesimbawo, munnange ne bawambibwa ne batwalibwa regimu ya Museveni. Naye tuyina essanyu era ndi wano okubategeeza nti abantu abo gye bali. Just subscribe ate era nsaba owulirize. Ekifo ekirala ku Ssemwayi, ekyo ekifo tebakitwalamu butwazi buli omu, ekyo ekifo kye bantwalamu. Naye waliwo steps eno ze baazimba kuba fuuti ziringa oba 5 wansi, naye waliwo step eno. Kati eyo wansi we nali omulwadde banteeka ku step zino eza waggulu kubaga amadaala baagazimba bateekawo akafaliso, omuntu ne yeebakaawo ne bajja ne bamukubiraawo ebiyiso. Eyo gye nawuliranga amannya naye nga sisobola na kusituuka ze n'ekifuba kizimbye nga gye mpulira nti Damulira Kibalama. Ne Dokita Mulamba n'agamba nti ndowooza wawulidde banno gye bali, tulina ebifo bye tusobola okubateekamu yadde mwefuula mbu temusoboka. Kati balina zi safe house ezo ze batulugunyizaamu. Kyandibanga bakibalamu bakyali balamu. Abasajja gye bali balamu. Tebabalimbanga wewagambirawo nti Damulira baamugjamu eriiso nti talina maaso. Tebabalimba mbu tebaliiyo, abasajja gye bali, naye ebikolobero bye babakolako batya okubazza mu bantu. Ku Ssemwayi waliwo ebifo bibiri bya mirundi ebiri, kubanze basooka ne bansookeza eno nga bankubye. Kati mu kugenda nga bantutte mpozi bantutewa, naye nga simanyi na gyendi mpozi bombo, ate ne bankomyawo egyo gye bamigomya ereere. Kaakati abasajja abo gye bali eyo wansi mu kifo ekiri ekirala, waliwo abantu be bamikisinga, bano be bamanyi nti bajja kuvaayo enkya, be batannaba kutokyalinga nnyo kiri awo, abo babateeka eno gye batuukiza abantu. Bali be bamanyi nti babatokyalinga bubi nnyo, n'ensi babanja temanyi gye bali, babateeka eyo yaabo abatamanyi nti bagenda fuluma enkya, kuba waliwo ne be basayininga bennyini be batasobola kuliriizinga, either nga tumaze okuggyako gavumenti ya bannakyemalira Museveni ne banne. Ate nze enkola gye nasanga ku Ssemwayi nze yannyongera busungu, kuba kizibu nnyo okusanga Omunnayuganda, abasajja abasinga Banyarwanda, Basawusi Sudaani, bavubuka bato be bakola wali bali mu sisitimu, bakukola ekintu kyonna nga tebalina kye beebuuziza kuba tebibakwatako. Kati nze njagala tukole ekintu kimu okumalawo ebyo byonna tubyogedde, era nze nsaasira nnyo.
People power, our power. People power, our power. Bobby Wine, our president. Bobby Wine, our president. Bobby Wine, our president. No justice, no peace. No justice, no peace. No justice, no peace. Wake up, world leaders. Wake up, world leaders. Uganda is bleeding. U.S. is responding. U.S. is responding. Wake up, Joe Biden. Wake up, Joe Biden. Ugandans are dying. Ugandans are dying. U.S. is responding. U.S. is responding. Wake up, Africa. Wake up, Africa. Ugandans are dying. Ugandans are dying. U.S. is responding. U.S. is responding. People power. Our power. People power. Our power. Museveni must go. Museveni must go. Museveni must go. Museveni must go. Nabanja must go. Mau must go. Anita Z. Yakuba Abdul Karim Center mwechasi yamaramu wa salamu. Namugamba Sheikh salamu alaikum avudde mu darasa. Namugamba tiseko dda bwayise nti nedda. Namugamba nti wali mpadde nno kantu n'enninnya taxi. Sheikh n'agenda bw'ati asize endabirwamu ajjayo akasente mu nsawo yakikinalamu bw'ati n'amulaga position entuufu. Musajja n'akuba Abdul Karim ng'akuba ku mutima. Fantakala bijiwali rabbi n'agenda asinkane Allah. Olwo olunaku luzibu yawma tubla sarail. Era kyembaga nti mulekeraawo tubiveeko. Bagavumenti tetuwadde eganyo eremereddwa okutuwa lipoota z'abamasheke. Muzaagaza ki lipoota z'abamasheke? Mbareke. Yawma tubla sarail. Allah ajja kuleeta olunaku lwanajjayo ebyama. Wallahi nga tumanya nti fulani huwa alladhi katala fulani huwa alladhi gundi yatta gundi. Muhula kaseera fetulabanga akanini. Tulekeraawo okuddayo okuwogana n'abantu. Gavumenti nayo terina busobozi. Kubanga nabo babeerawo nga bali mu fiya. Babeera mu kutya. Muvubuka ava kati gyavudde najja from nowhere. Najja n'agwa mu gaapu ya omusajja mukama waffe. Kati mukama waffe naye takyategeera yatabuse. Ayita bayimbi, ayita bawemuzi, ayita baki, ayita kati buli bantu bonna. Agati ya Rabbi be banantaasa banno aina almafaru nzirewa. Yoyi Allah kati ate oyo ogenda omubuuza akuwa eripoota ey'abatta bamashekhe mwesonyiwe. Yawma tubla sarail. Allah ajja kuleeta lunaku lwajja okulaga ebyama. Mwenna mugamba Museveni agenda lwaki atwavuwazza. Naye nga naye musajja wattu naye mwavu. Ne mwavu gendo olabe Gilbert Bukenya yabeera vice president ebisanja bibiri naye namuyitako ng'ali kakubo kali akagguka wali eringa mu kitogo ng'ogenda ekyengera ng'ali mu kakuba ali mu pulimo alinamu omukyala wallahi yagendanga ne ridika ne mmoroka ne babakuba n'emiggo muviire Bukenya ayitewo bwatyo Allah wa tilka al-ayyami nudawiluha baina an-nas. Allah agamba ennaku nzibayisaamu buyisa tewali afuga lunaku. Sente zijjanga za kino ne president ne musajja watu neena era kati bino byonna okusisinkana bano bonna basisinkana bayimbi bawemuzi baki bonna abasisinkana kukola ki abasisinkana agantu ba wallahi aina almafaru bayinza okuba mu akalulu kati ebyo byonna Allah subhanahu wa ta'ala yenanyiri byonna koze naye ensonga zivaayo nga nnene zeetaaga kwogerako. That's why batwala abasiraamu tebabangako mu poliisi tebabangako mu magye ne babatwala bagenda bajjayo mbu tebalina musango naye n'obasanga nga babaweekulako obukongovule babayiwa amaviivi babookya paasi obusajja babusibako bulooka ne bufa tebakyaddayo kuzaalira busiraamu baana. Mbareke yawma tubla sarail. Allah ajja kuleeta olunaku lwanajjayo ebyama.
muhula kaseera fe tulabanga akanini tulekeraawo okuddayo okuwogana na ekifo ekirala ku Ssemwayi ekyo ekifo tebakitwalamu butwazi buli omu ekyo ekifo kye bantwalamu naye waliwo steps eno ze bazimba kuba fuuti ziringa oba 5 wansi naye waliwo step eno kati eyo wansi we nali omulwadde banteeka ku step zino eza waggulu kubaga amadaala bagazimba bateekawo akafaliso omuntu ne yeebakaawo ne bajja ne bamukubiraawo ebiyiso eyo gye nawuliranga amanya naye nga sisobola na kusituuka ze n'ekifuba kizimbye nga gye mpulira nti Ddamulira Kibalama ne Dokita Mulamba n'agamba nti endowooza wawulidde banno gye bali tulina ebifo bye tusobola okubateekamu yadde mwefuula mbu temusoboka kati balina zi safe house ezo ze batulugunyizaamu kintu kyandibanga bakibalamu bakyali balamu abasajja gye bali balamu tebabalimbanga wewagambira awo nti Ddamulira bamuggyamu eriiso nti talina maaso tebabalimba mbu tebaliiyo abasajja gye bali naye ebikolobero bye babakolako batya okubazza mu bantu ku Ssemwayi waliwo ebifo bibiri bya mirundi ebiri kubanze basooka ne bansookeza eno nga bankubye kati mu kugenda nga bantutte mpozi bantutewa naye nga simanyi na gyendi mpozi bombo ate ne bankomyawo egyo gye bamigomya ereere kaakati abasajja abo gye bali eyo wansi mu kifo ekiri ekirala waliwo abantu be bamikisinga bano be bamanyi nti bajja kuvaayo enkya be batannaba kutokyalinga nnyo kiri awo abo babateeka eno gye batuukiza abantu bali be bamanyi nti babatokyalinga bubi nnyo n'ensi babanja temanyi gye bali babateeka eyo yaabo abatamanyi nti bagenda fuluma enkya kuba waliwo ne be basayininga bennyini be batasobola kuliriizinga either nga tumaze okuggyako gavumenti ya bannakyemalira Museveni ne banne ate nze enkola gye nasanga ku Ssemwayi nze yannyongera busungu kuba kizibu nnyo okusanga omunnayuganda abasajja basinga Banyarwanda Basawusi Sudaani bavubuka bato be bakola wali bali mu sisitimu bakukola ekintu kyonna nga tebalina kye beebuuziza kuba tebibakwatako kati nze njagala tukole ekintu kimu okumalawo ebyo byonna tubyogedde era nze nsaasira